avuganya ku kifo kya Women Council LC3 nga ono si mulala ye omukyala Nabuma Sudati. Olunaku olwaleero asibye atalaaga ebitundu ebyenjawulo mu Kyengera Town Council, ebitundu byagenda okukiikirira okuli Kyengera Central, Nkokonjeru A ne Nkokonjeru B awamu ne Kabojja B. Ng'ono asookedde ku muzikiti gwa Kyengera gwasoose okusaba ejjuma ku ssaawa 7. Mu jjuma eno mubaddemu bamasheeke ab'enjawulo, wasinzidde n'asaba akalulu, asaba abasiraamu okumwesiga kubanga ye mwana waabwe ow'omu katundu atajja kubavaamu era ajja okubaweereza obulungi. Atalaaza ebitundu omubadde n'akatale ka Kyengera Summit. Akatale ka Kyengera Summit wano wasuubiriza abasuubuzi b'akatale okubawonya kasasiro abafumbekeddeko nti abakulembeze ababaddeko mu kisanja ekiggwako badde beesuubiddeyo gwa Naggamba. Ono asuubiza mu birala okutumbula ebyemizannyo mu kitundu omuli ttiimu ez'enjawulo ze yatandikawo okuli ez'Ekabojja n'ensonga endala nnyingi. Asuubiza abakyala okubakwasizaako ku mabanja nga abasakira ne ssente zaabwe zennyini ezijja kugombolera ne zitatuuka ne batazifuna. Era mu byayogeddeko ebirala asuubiza n'okuyambako mu byenjigiriza ng'asakira abaana basaries. Atalaaza ebitundu omubadde Kabojja Kabojja B wamu n'ebitundu bya Kyengera Central, ate n'atuukako ne ku lufula y'Ekyengera. Abantu ab'enjawulo mu ndowooza zaabwe nabo boogedde ku nsonga ki gye balabamu omukyalo ono Nabuma Sudati, era byonna ojja kubifuna mu mawulire gano. Era kindeese wano nsabbe yanjulira nti bannange ndi mu kalulu era akabonero kange essaawa. Mbasaba mwenna bannakyengera abakyala abakozi muwe Nabuma Sudati akalulu. Ate nga mmwe abaami twava mu mbirizi zammwe temukisaako kaki kalulu. Ennaku z'omwezi nga 4 tekugenda kubeerako kifaananyi bannange, kugenda kubeerako erinnya Sudati n'akabonero kange. Akabonero bannange bannakyengera ndi mwana wammwe, saagala mumboole nze mwana azze okukyusa
ku byalo bina era nga nsobe yanjulira ate sigenda kowa kujja paka nga lumaze okumpanguza akaki akabiri era ngenda kujja anange assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya akayambatiya omukyengera Ludawa oli kati. Oli ludawa. Wano oli ludawa. kono kabujja ofuna yekyengera olina kubona bulungi akalubemu yeewuunya. Mulungi osinziddewa. Ani gwe mulonda? Amiina. Yesimbye ludawa. Erinnya musinziddewa. Erinnya gwani? Akapande okutekani. Akapande okuteka